kati FDC, NUP, PPP, UPC bagenze kulambula Kisolo afaanana atya. Siraji teyangamba babu masiraji. Yangamba nti bano bagenze kola tuwa. Kisolo afaanana atya. Lale bwezigwa ekiro ne munonye ebyana ebyokola ki? Ebyokukyakala nabyo bye babaddemu. Nze bye bintu mbibaddemu emyaka mingi. Ekibina ky'ebyobufuzi kisobola okugenda nga kigenze kulaba kikulu. Ne mubeera mu ebyo kurikurutinga byana biki bwe bityo bibyabaddemu. Abamu bavaayo bazaddeyo n'abaana. Butereevu naye si kuggusa struggle. Akalulu wako ssebo koogedde amazima ebyobufuzi bya Uganda bifaanana bitya. Ebyobufuzi bya Uganda bya mirundi ebiri kati. Parties is not an issue. Kubanga NRM yakubiddwa. Okitegedde? Ebyobufuzi bya Uganda kati biddayo ku individual capability. Ekiri kye wagamba nti 226 buli omu alina okuwe package. Olina okuba ng'ozitowa sekinnoomu gwe ng'ozitowa. Kubanga ne jjajja baamukubye. Si Kyagulanyi yekka yavuddeyo ng'afeesa. Ne jjajja yavuddeyo ng'akola ki? Ng'afeesa. Ani yamukubye? Mateke. Strong individual mu area yabadde ku independent. Tiyakabakubye. Mpozi ye Mateke yali agala ono gwe baba wakati ne bagaana n'agamba kati ndi kuono. Kati obuyaayo obubeera mu byobufuzi mu bibiina muli munda akakalulu kabufulumiza obuyaayo obunanfuusi obutaagaliza. Kati NRM primaries zaleeta candidate omufu olw'okuba balina interest ez'enjawulo ne zireeta candidate omufu yasigaddeyo mu box. Kati ovuluguno buli kibiina bwe kiri. Kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasuze otya? Afunye okusomozebwa okw'enjawulo, ofiiridde olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nze Matias Sekanjako nina Jeno Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP. Jeno buuza abantu. Abatulaba balungi mwebale emirimu gye mukola. Mwebale ye mutuusaako engalo. Mwebale abali mu struggle mwebale. N'abatanaba kujjenyigira mu direct nammwe tubakubiriza mujje mujjenyigiremu. Nze president wa Eastern Revolutionary Platform ntuuse okulamusa okw'enjawulo okuva eri abantu b'e Busoga ku lwa ERP nti babatumidde nnyo bannayuganda b'ebitundu eby'enjawulo. Beebaza emirimu egy'enjawulo egikolebwa. Twebaza mmwe abasalamu obutambi obw'enjawulo ne mubutambuza ku mikutu egy'enjawulo. Era twebaza mmwe abagoberera emikutu gino nga mukomentinga, mulikinga, musharinga, kyonna ky'oba okoze kikola amakulu. N'olw'ensonga n'olwaleero tukomyewo ate era tubaagaliza show ennungi. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Njagala nsooke nkusomereriza tisi zino. Kisolo Parliament by-election 2024 return form for transmission of results ekisolo. Independent yakawangudde n'obululu emitwalo 5,459 wa NRM ye yazzeeko n'obululu emitwalo 4,189 owa NUP n'afuna obululu 93, FDC 193, UPC ayina 362, PPP ayina 157. Bwebitwe byatambudde independent yakawangudde. Tubadde tujja tukola programs ez'enjawulo nga twogera ku kalulu kana k'ekisolo. Naye bwe ndaba NUP 93, PPP 157, UPC 362, FDC 193. Kitegeeza ki eri opposition yonna? Ndoza owa independent ali NRM leaning siwe kiri kyonna kye kiri yawangudde akalulu ke. Kisooka ku side yaffe ab'oludda oluvuganya
luli najja ku kamera nengamba abantu nsaba muneetondere programu eriyo gijjukira ne mbagamba bamaze ekiseera nga munvuma musanyi mukole ki mwetonde olw'ebyali biguddewo mu parliament statement zanite kakati eddoboozi ly'ekisolo eryayogeredde mu box nalyo liteeka kuninga abantu ababadde tebategeera bigulwa byayogera bamwetondere eddoboozi ly'ekisolo Yes. eryayogeredde mu box yes kyekitegeeza kubanga abantu bulijjo mbagamba nti eyo kolido eyo area Dr. Besigye yabadde alina otukulembera ng'abooludda oluvuganya akole candidate identification okay ne candidate oyo amutwale amulaga abataka asabe akalulu ffe nga tuyambako muyambe naye nga ye leader wa ttiimu olwansonga ava mu ekyo ekitundu Dr. Besigye ava mu ekyo ekitundu muntu waawo ali prominent nnyo ali influencer n'olwensonga eyo kyaba ayogedde kyonna politically kikola amakulu ne mundabanga omuntu byenjogera byesitegeera ne mbagamba tewaliiwo wali kibiina kisobola kukolawo makulu nga tetutteewo nga Dr. Besigye si yatukulembedde kati abantu era bwe bayogedde proposal yaffe eyo kolido yali egiwa Dr. Besigye era ERP tukyayimiridde ku ekyo nti kolido ez'enjawulo tu-identifyinga abantu bayo ab'amaanyi ebabakomandingayo tekisoboka UPC kuvalango egende olw'okubanga obote yakubayo okolaale tekiriiyo kutumalira biseera bya bwereere okitegedde tekiriiyo daba FDC yafunye 193 FDC yadda teeso tekyali lukunjiri okitegedde kyekitegeeza oba obululu kyekitegeeza PPP ena 157 UPC ena 362 NUP yawazeewazeeko negenda mu 93 kakati kumaanyi ebibiina byombi gye baatadde wali ebibiina byonna kuba buli muntu yajjayo n'ag'omubuto era buli muntu bakande abantu n'abafuna ne bajja okumuwuliriza result ozirabye kubanga ne bogamba bugambi nti NRM yatubbye akalulu gwe namba 3 si gwakiraiminga tebalina kako ke babbye in fact ate wa NRM yalina okiraiminga kuba yakutte ekyokubiri gwe babbye wekuba kubba gwe babbye kati kitegeeza mu bizinensi toliimu wabadde mulambuzi kati FDC NUP PPP UPC bagenze kulambula kisolo afaanana atya Siraji teyaŋŋamba baavuma Siraji yaŋŋamba nti bano bagenze kukola tuwa kisolo afaanana atya lale bwe zigwa ekiro ne munoonya ebyana ebyokukola ki ebyokucakala nabyo bye babaddemu nze bye bintu mbibaddemu emyaka mingi ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola okugenda nga kigenze kulaba kikulu ne mubeeramu ebyo kurikurutinga byana biki bwe bityo bibyabaddemu abamu bavaayo bazaddeyo n'abaana butereevu naye si kuggusa struggle akalulu ako ssebo koogedde amazima ebyobufuzi bya Uganda bifaanana bitya ebyobufuzi bya Uganda bya mirundi ebiri kati parties is not an issue kubanga NRM yakubiddwa okitegedde ebyobufuzi bya Uganda kati biddayo ku individual capability ekiri kyewagamba nti 226 buli omu alina okuwe package olina okuba ng'ozitowa sekinnoomu gwe ng'ozitowa kubanga ne jjajja baamukubye si Kyagulanyi yekka yavuddeyo ng'afeesa ne jjajja yavuddeyo ng'akola ki ng'afeesa ani yamukubye mateke strong individual mu area yabadde ku independent teyakabakubye mpozi ye mateke yali agala ono gwe baba wakati ne bagaana n'agamba kati ndi kuono kati obuyaayo obubeera mu byobufuzi mu bibiina muli munda akakalulu kabufulumiza obuyaayo obunanfuusi obutaagaliza kati NRM primaries
zaleeta candidate omufu olwokuba balina interest ez'enjawulo nezireeta candidate omufu yasigaddeyo mu box kati ovuluguno buli kibiina bwe kiri kati nze wali ekamuli omutesitesi wa NUP gwe bayita yamuyitaani ali awo mbu yakola PhD Kanaabi waliwo omwami ali awo bamuyita Kanaabi ayogera yennyinyimbwa tayagala kumanya ali kompyuta ennene okiwulidde kacyayi bakatadde awo alinga omukungu wa UN ng'akomandinga byabufuzi kakati ye yagenda Busoga n'ateekayo registra nga sitwaki kyatemanyi ekola emirimu Busoga nga sitwaki kyatemanyi ye n'asinziira ku kitebe n'agamba kibiina bwekyo ekisazeewo kati olwoye mbu yeyo kibiina tumugaa atwala eri ebyekiyayi ebyo tebijja kukola ebyo ye ekibiina kuki kati obuyaayi obukolebwa mu bibiina by'obufuzi akakalunako kabutuyambyeko nabwo bwafulumye kubanga omuntu bamuzanyisa ne batamuwa kaadi omutuufu ne bawoona omulala tenga talina maanyi olw'okuba chairperson w'akakiiko ak'ebyokulonda yamukoze eki yamusabye akaboozi k'ekikulu n'akawaayo ebyo byonna bibeeramu mbadde manyi tutunulira maanyi kati ate bandireese candidate oyo kyoga NRM terina intelligence oba gavumenti terina intelligence eyina naye yamaliriza ng'ereese candidate omufu omanyi NRM candidate w'NRM omusinga obululu kakaaga kiba kinene nnyo ng'ate wabaddewo okusitaafinga nga basitaafingira wa flag kitegeeza yafunye ebiri emituufu yafunye egyo ebiri nebamukubirayo emirala ebiri neera nekigaana era n'atavaayo nagale tulina kyakukola kakati akalulu ako katuyambye nze kanejereza abantu bulijjo bagamba neyogeza nzekka byenjogera tebikola byali bikozeeko wa nsosola mu mawanga biki ndeze politics yayawula mu bantu kakati kyekyavuddeyo Nuupu yataddemu emiliyoni ebyo eza sente nefuna obululu 9 obululu 9 obudividinga by polling station buli polling station bafunyeko obululu 2 ziri 334 bwe tudividinga mu bululu by 900 yafunye 2.5 kati ku polling station yafunyeko obululu 2 n'ekitundu naye kakati badde banvumiranga crowd jukire twakola show kyembalenda okubuuza nti crowd eno nga tegatta nakyavudde mu box kakati crowd eno teri political crowd eze kulaba sitawaayo eze kulaba muyimba eyayimba ndi mazima wanvu eze kulaba politician crowd ina political side yayo era yakwata line tojijjayo that is kakati babadde benaremwa omuntu yabadde asobola bakonvinsinga n'abajjayo yabadde Dr. Besigye bwemwaleka Kampala kati mwina business katugenda okumaliriza nga bigirwa mutuufu kuba ffe mu 19 gwomanyi district ogijjamu obulu 19 pozono yadde woman MP district number ogijjamu obululu 19 oba wetaaga kuba migo kubanga FDC yataddemu miliyoni 2 mwaga naye ebeereefu aki buli kaseera nebeera ngaetekayo kandida anti kakati olw'okubanga bannayuganda banafu mu kutegeera ebyobufuzi tebaagala kukola bigumu kati bagoberera ebyo ebiba bigenda mu maaso ekyamazima we twogerera wano buli lidda wa kibiina kya byabufuzi eyabadde mu kalulu ako yeetaaga kuba kibooko ate lwaki okugenda mu lutalo lw'omanyi ddala nti lufu
beetaga kuba kibooko butereevu nti twawazeewazeko ne tukuba bagenda tuleeta bidibeeti mbwe ekibiina kirina okutambula eggwanga lyonna biki biki ffe tetuli ku ebyo tuli mu kuzimba momentamu etutwalira nakyemalira gwe tubadde tulwana naye okitegedde ngera tumanyi nti nakyemalira dikiteeta kakati mwe mulutwala mu dibeeti ya demokrasi mbwe ebiina byonna byavuganyiza okitegedde otugirawo koozi bino byonna ebigenda mu maaso byolaba mbwe NUP etambula ekubazirale district ku district koozi efa kati jjajja aba akyalina kyemalira takulese n'okuŋŋaanya abantu bo n'okuvuma n'ovuma era ekisolo yavumirayo okitegedde ebuyiko yavumye era alina kasongola agenda kuvuma kakati koozi efa koozi efa tesigalawo kubanga omusajja omwambudde ekyobwana kyemalira n'omwambaza demokrasi ow'ekimemete naye nosanga bannayuganda nga bali eyo abamu bagamba waliwo ekigenda mu maaso kakati we bakuwangula ogenda kugamba ki bakubbye mu Luwenda Ssebo nga yakubye ali mu 5,000 kati from information yaffe nga ERP twaproposinga nti FDC erina obusobozi obumanaginga Acholi naye si Acholi yonna bagigabane ne PPP kuba PPP erina woman MP kati woman MP otulowooza olwa influence ye asobola okumaamira district mwali zi constituency zirimu 3 n'azireeta yabanga bafunye ababaka aba ne bava ku omu naye kakati baabo soko osome bafunye bumeka PPP eyina 157 kakati n'owulira kabootongo eyina 157 I am telling you whether you like Bigirwa or not nze alina ekituufu olwaleero kiki ekibaganya owuliriza ekituufu anti lwakubanga abantu ba wansi tebali conscious kimala kuteeka bakulembeze ku nninga kakati bano byabufuzi abantu ba wansi babatekinga for granted n'okola n'ekintu ekyekyana ekito naye olwokuba tolina agenda kuvunaana n'osigala ng'okikola public singa ebadde conscious politically wallahi olwaleero singa tewali ali mu field n'olwaleero ne Kasongola egenda kuwuuma naye nga result zezavudde eri zeezo mumazeeyo akabanga akawera ne miliyoni 4 zaabazireseeyo eza ssente kandidate nga bamutaddemu nnyo amaanyi okusinga bakandidate kandidate abadde aweeka akalulu kati oyo kandidate nze nga mulina nga gwa muyina message gyempaka ejingirako toyinza kunkuba kalulu awo nga Dr. Besigye yatukulembedde nga yamwanjulidde eggwanga eri ekisolo kakati ffe ne tujja kunyikiza byalo tosobola kutuwangula awo nze by elections nali mbaddemu bano bayitamu olukwakwayo era bizinesi ebeerawo nga president yazze kasita afuluma nga kampeni ezikira okiwulidde kakati ebyokuvanga e Kampala mugende mukole eri ebyobufuzi mu byalo tebikola waliyo basinia bayo ebyobufuzi binakolebwa ba local leaders era ekyo kitwaproposinga nti buli region kayetunulemu eyekwanye erabe obusobozi bwayo we buli okusinza ku ba leaders abaliyo tuzimbe ekintu ekitegeerekeka ekyawamu naye ne batagala kutuwuliriza kakati baabo balinga omwana omuto nze nakiwala kyange wakeyo kya myezi 9 naye kyali kyagala okukwata ku paasi nze kenyini nenkiyambako okwagala okukwatako kigenda okuwulira omukono gusembedde bwe guti nga hiiti ekola ki evaawo tadda nga mukuzanyira ku ki ku paasi akimanyi eyokya
buli lwogaana omwana omuto okwata ku muliro oba ku paasi eyo kya n'agikwatako n'emwokya n'olulala n'akomawo n'emwokya n'olulala n'akomawo n'emwokya nga tanaba kuyiga nti kino kya bulabe eri obulamu g'omanya nti oyo wazaala mugunju tolinaawo omwana atasensinga denja netali denja eri humankind ogwo guba mugunju. Kakati opposition tugenze mu bululu bwa mirundi mingi nga tetugenze nga United Opposition ne batukuba era ne tutayiga kyekibagano okuyiga anti yoli omwana alemera kukwata ku muliro aba akola training ya kufuuka mugunju. Kakati opposition wiya migunju mwafuuka migunju kubanga muganye okuyiga okuyiga kuganye okuyiga kuganye tugenda kulya nkoko. Kakati nze njagala mumpe what was the impact of FDC bringing a candidate in Kisoro. Nanyongera okulaba results FDC 10 n'ebibiri ebya polling station yemu byamulemye okufuna. Batubanga tulina polling stations bisatu ngojeyo 10 kakati divide by bisatu kitegeeza yafunye 0.01 buli ku polling station. Yafunye taina polling station jafunyeko kalulu kalamba taina okitegedde PPP kyekimu UPC ina bisatu nkaga mbubiri yawaze ko buli kakati yagiye akalulu buli polling station okitegedde kakati tuyinza osigala mu eyo business. Nze nkugamba UPC area joinamu leverage oba advantage it is Lango eyo joboteka amani tuyambo nyweze Lango tosala bigere kubuuka boda ze Lango ogende paka Kisoro ku boda ya Uganda ne Rwanda ne Congo tosobola wuyo yafunye bisatu nebona buli omuyaza amanya agenda kukawa kakati ani afiirwa muna Uganda ordinary Uganda ni oli ayagala enkyukakyuka yafiirwa mwaka kaki mweye embeera efanagana bwetu wali mukusoka twakola program wagamba as NUP you can't go to Kisoro abasinga nalaba bavuma bavuma era mukuvuma kwabwe nga baleta ebifaananyi byakyagula bya kubye engungana nga balaga abantu abangi then nga batekawo ne kiripo era ne bandabira ddala ng'omusajja atayagaliza hanaga kati bana abantu obadde oga atalinayo obuwagizi buno buvuddewa mu byobufuzi box ye ultimate measure si bino si crowd si bantu kukungana box abaze mu box ne bakola decision ye ultimate measure eyo ey'amaanyi go kyova bwe twali Lango nga tujuzani nga tujuza Cecilia Ogwaro UPC ate yakuba nkungana ate yakawangu ne mu end results wali ye yali Victor olw'ensonga bo baali bamanyi strategy y'ekyalo ekyo yali ya dowa to dowa nenga Kyagulanyi yakuba enkungana z'abantu emitwalo egyo nina kati oba kimatalinga ne bavudde nabeno kubava ne banubia ne of course nasimbula n'egaali asimbula n'egaali bayina message gye basobola tuusa oli omuntu w'ekisolo wa wansi n'ategeera bino bye boogera ekisooka tebamanyi lulimi tebalina muntu ali prominent mu kitundu asobola ku influencing ate akalulu oyinza kajjayo otya oba weerimba tosobola ne oba ofa otya akalulu ka by election kakolebwa enteekateeka yaako mwenga kampu ekitegeeza by election yayokana mu kone buno obululu kakolebwa local content tekaba ku national issues kaba ku local issues ez'omu kitundu omwo akalu ka by election era national issues ziba second factor zijjamu olw'ensonga olw'ebibiina ebireese ba candidate nti nkati ngaako nti UPC yazina yogera ebyayo obote byakola era babadde mu mbozi z'obote abo tebasukawo obote byakolere byakolere ekisolo bibabaddemu abo ne FDC byabaddemu nupu yabadde n'olugero olupya kwayo teyinayo ki teyinayo track record okitegeera
kakati bananyini kitundu ne bakisortinga locally. Kati mbagamba NUP is suitable in central region. Nyweza central. Era njagala okuyozaayoza. Njagala okwebaza abantu abakuŋŋaanye ebuyikwe. Babadde bangi kituufu. Babadde ku nsonga zaabwe. Nakasongola bagenda kuŋŋaana kituufu. Wadde nga nayo NRM yekyali mu kontro ya Nakasongola. Ssenyonyi yagaana okola ki? Yagaana okugenda Nakasongola. Weeyo. Era katugende tulaba amaanyi ge. Naye ayagala wagonvu nakawa. Akabangula tategedde nategeera. Olwaleero luno luwadda Nakasongola. Yesibira Kampala. Bujanga ava mu kalulu talinyangayo. Abali tatuukangako nakawempe. Leader opposition. Ne kawempe kukuba erigende Nakasongola. Abadde tatuukangawo. Kakati bye twogera ebintu tubibaddemu. Nze nali mbaddeko mu by-election ne tugiwangula. Etali emu. Nali mbaddeko mu by-election ne bagituwangula. So mba manyi ebintu ebikola by-election elections. So opposition erina okwetereza. Tuyingira 2026. Tulina chance egi yakuwuliriza kwokka tewakyaliwo obudde bulala bwakola. Kuwuliriza Bigirwa agamba ati kuba kati nze ali ku kituufu. Naye bano baganya kiwuliriza. Oba eryanyi lino buli omu alowooza ate lirudda wa tebalina maanyi. Kati ki ekikutwaza kati obululu UPC nayo negenda, FDC nayo negenda, NUP nayo negenda ne bagana okujjayo at least 15. Lwaganye. Nkugambye tebalina maanyi ekisooka. Ekyo ekyamaanyi sooka okisaze. Tebalina maanyi. Tewagala bigaago. Banafu. PPP 15 oyo munafu. UPC 3 munafu. FDC 19 munafu. NUP 9 bona baba ita banafu. 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 Okiwulidde? Era tebalimba bannayuganda nti balina amaanyi. Kati ndimu kwabuza kiki ekitwala buli candidate ne yesimbawo. Kakati ekitwala buli candidate buli kibiina togamba candidate buli kibiina okuleeta candidate. Ebibiina byagala tuvuga kututwala ku level egamba nti buli kibiina kitandikibwawo si kusiika nsenene. Kukola bya bufuzi. Kutwala bukulembeze. Therefore bali mu lugendo lw'okutwala ki? Obukulembeze. Bayi kutuuka buli mu nsonda y'eggwanga onyonyola abantu. Kati ye emboozi ya kidemokrasi. Tuba tugenze mu America. Tuba tuli Germany yennyini. Je tukolera ebyobufuzi eby'Uganda. Ne mu America tekisoboka. Ne mu America tekisoboka. Babaddeyo abantu aba. In fact babadde bangi naye mu masaza agamu ba candidate abamu tebapeyalinze. Okitegedde. Olwa requirements ezenjawulo kutuuka yo. Okitegedde. Kakati kali akalu kitegeeza Museveni yakabaddemu ne Museveni omulala. Era we kiri. Fere twabadde. Mutemu abaddemu. Okitegedde. Kakati notakomawo nokola tactical withdraw nogamba naye Bigirwa byayogera birimu amakulu. Tusobola okubako bye twaplayinga. Kati tukyatambula abantu bakyafa. Bayi mupiba kyafa tujja kula by-election endala. Era by-election esoboka okuwangulwa NUP kati ngeri mu Busoga. I mean mu Buganda. Ne Busoga tekajjayo. Tesobola kati, tesobola. Twina wokajja. Olaba ne Buganda ng'ate oli mu Central Buganda. Kasi ogenda Kayunga bakumaze yakajja yakayunga bakakuba. Oyinayo MP wa NRM yajja nga tebamuvuganyizza. Tegeze ni UPT yatekayo kati. Nakasongola wano. Nawo tokajjaawo. Kati lwaki temuwuliza kye bagamba basajja bwe? Anti baba ina ba MP. Ze kubulidde. Era kasente kaliko bakafunako. Nkugambye by-election nebe semba bule kati. NUP tekajjaayo. Tekajjaayo. Semba bule NUP tekajjaayo. Nalaba ne story mu New Vision ngegamba nti kuteesa amaanyi ge ku Namugaga mujjeeko era biri mu mukaaga kigwe kiwedde ebirimu kati ngamba to we UP amaanyi atagajja ate NRM kakati bintu byenjogera biri reality kye bayita buli omu kunyiga amapensa ge anti mukalulu oganyiga nolaba oyitawo otya
kati ono Lutamaguzi Semakulu ebbanga lyonna aliira ku Genosale bwe mbiwulira kwatambuliza era bw'omuggyako Genosale bwe pa ekigo kiri ekitabanga nawo abavaayo we boogera nange mbiwulira saagadde abantu bagaye ti bigambo byange kubanga Lutamaguzi musajja wange naye nali naye mu office nga mukolako interview akuba abasajja abataliwo nga bayisawo ekyemmwanyi bana ba Buganda nga Bedi Bwanika n'abalala nga bafuwa oluzungu naye kati ku answered gendo banoonyeeko wali ku kyemmwanyi bakwebali kakati ate ye wa mu lukuubo ensi yonna emumanyi akanze bampita wa mu lukuubo naye nze ku answered kwendi ku kyemmwanyi kati tekyayitamu kati ffe tuli answered ffe abalimi b'emmwanyi answered n'omulimu w'emmwanyi omu answered tagimanyi oleeta zitoleza answered kati ezo mboozi za kidemokrasi abantu bonna bavuga ekya democracy kati era tuli mu kiseera kizibu nnyo muganda wange kubanga jjajja okyamuvuma nti nakyemalira otambudde buli muwango y'eggwanga tewali akwekiise mu kkubo gomanye obuzibu bwe tugenzemu fa buludde oluvuganya ate mbadde manyawe mwandibadde nti muli seefu democracy owekimemete kubanga jjajja asigaza akyalina ebikondo bye ebyobwannakyemalira byabirina tabita kakati gwe omuyambye omusigidde ekifaananyi ekya democracy kati kiki balikoze baliganya kuba nkungaana andi kakati osalama togezangako mu byobufuzi ebimalayo togezangako okukanya ne gw'ovuganya naye walina okubeerawo embeera nga ekya Uganda kirala opposition ye Uganda embeera gye tulimu si opposition ye Kenya si ye Ghana si ye Nigeria si ye Botswana si ye South Africa okitegedde opposition ye Uganda wano ensonga ze tuyimirirako ndala ezimu kuzo yoli okusigala nga atugaana eddembe lyaffe buli onyiga ennyo amapeesa n'akusimulula sigamba nti akusimuludde nti ogenda mumutwala naye obutategeera kibi nnyo nze nkubuulira kakati awo obuzibu bwe twafunye bwebwo cause of action abanumpu bagijjewo balaze nti omusajja wa democracy kati tugenze mu purely mu republic mu democratic kugamba tugenze mu democracy atabeeranga nawo kati jembuza tebali kubye nkuŋŋaana okwagala justifyingira abantu eri nti democracy talimu mu Uganda anti olukuŋŋaana osooka kukola evaluation bwe ndukuba nenwanagana ne poliisi impact ki bwe bandeka nenfumula ebigambo impact ki osooka genda mu ekyo nze mbakubanga nkyali ku lusegere lwa Kyagulanyi nali simukkiriza kuteesa na poliisi ne bakkaanya nali sisobola naye kakati baabo bakkaanya n'otafiire naye otafiire navayo ku muzira n'agamba mubaleke bakole ki bagende boogere ye otafiire akimanyi bulungi nnyo nti boosi we bayagiwanika ne bwabaleka ne mukuŋŋaanya abantu abafaanagana batya ate mugenda kukola ki eno mwafunyeyo lwenda kakati olina kusigala nga bali otambula nabo in terms of confrontation misinde tiya gas kumenya ndabirwamu za mmotoka awo olutalo lusigala luwuuma kitegeeza opposition ekyo kiba gigikolera naye kakati okubya olukiiko ebuyikwe obifuumudde omanyi kyeyaleseyo nebuyikwe lutalo lwabagala bwemupi bakubagana ebuyikwe bano abagenda okujja anti waliwo abataddemu sente ne badaivatinga ruutu
kati ku kifaananyi ekinene ovumirira corruption nawe munda corruption yatambula mu tiimu yo abataddemu ssente ne badaivatinga ruutu ey'okuyitamu omukulu mwalina okuyita laba nnono gwe toli munuupu ati bali abakikoze era bali eri Jime kenyini Jime Ruwanga eyafuuka owenRM yainfluensinze entambula za nuupu Jime Ruwanga kubanga okugenda wali ebuyiko enjeru ekigendererwa ekyabadde kisinga amaanyi kufulumya Jime baleetaani musanje waliwo bali abaagala we bali bangi waliwo omusajja wange Lukanga Moses nange gwe ndowooza nti yakoze ki yes kubanga luli yabbibwa bubbibwa flag ne bagiwa Jime naye sebo bamuzannya obuzannyo Jime yatambuza sente mu bateesiteesi mu ttiimu y'omumotoka sebo omukulu teyatuuse mu time ne ruutu gye yayise nga si ye main ruutu eyitibwamu abakola ebyobufuzi kakati ovumirira corruption timu y'emmotoka eri gy'olina okuliisa tegamba muzeeyi tuyita wano erino lyekuba etuufu tudetekitinze danger side kati ate ye abatabimanyi ogugwe gwakuwubira ku bantu kakati eno gye bamudaivatinze n'ayita abantu asangayo batini nkugambye tewaliwo bizinesi ya byabufuzi egenda mu maaso mu bakulu abo era kyembadde ndenda okubuuza omuntu agguka ku eni ng'alina NUP tewali bizinesi naawe nkugambye ku level ya njeru wokawoka emiliyoni 340 za divertinze ki lutu y'omusajja wayita kati kitegeeza nti oba oyagala okuhaminga Kyagulanyi okisobola ng'okozesa sente okitegedde oba oyagala okumuggyako information yonna okisobola ng'okozesa ki ng'okozesa sente era Museveni tayagala bwagazi kumudisimantolinga naye amulina mu ttaano bwati wekibanga Jime asobola okudivertinga convoy nebwe convoy y'omusajja ogimanyi eyo yenyini kati kiringa convoy ya president ng'agenda kuyita wano odiverting otya ku ntina ate tebagidivertinze goli munamawulire twalayo kamera Lukanga musajja wange njamuyita twalayo kamera olabe oba Lukanga musanyufu ne banna abalala kakati kaadi oba otya already nti onagifuna kakati byebyo kati kitegeeza Jime tagenda kujja kusaba fulaga ya NRM ya NUP naye ajja kuinfluencinga kwanagifuna kikitegeeza kati wekibiina kibawo ekiryawo bano abali naye bayala nnyo ku leve era nsaasira abantu nsaasira nze sikyayagala kuvuga kintu nga tekitambula sikyayagala kusuubira kitaliiyo okitegedde ebyo nabivaamu era nze ndi mu kuzimba mpola mpola ekyomukisa omulungi abantu bagenze bakola ki bategeera kubanga nze byenjogedde bikwatagana n'ebize bikola ki bibeerawo so I am very happy tiimu y'omumotoka y'omumotoka temazeemu amaanyi ate kumala bweti amaanyi ekyo nze nkikubuulidde twajogerako luli ne bayomba ne bayomba era ne balumemba kakati buyikwe abantu balaba kurawudi biki abantu balaba naye ng'ebitambula munda ebyobufuzi biri mu kajegeraawo baba tebabimanyi naye kati fe babimanyi tuba tutugamba nti wali mulimu tosobola okujjako bano abaliyo afune kafulaga afukomba bakabwa kansala afuke meeya presidenti kufuna bifaananyi ebyo naye kukilaimingirako byakilaimingirako full stop bigwe bibi naye tekisoboka naawe mwenteekateeka module eyo tekisoboka sajjange Lukanga nze mbadde ndabagundize nga buli kaseera awanika agamba nyaniriza presidenti kumbe yo musajja bamuyise
bamuyise ngomu kuba mobilizer bamaanyi bamuyise kulale yomu kuba mobilizers ba Ethiopia abamaanyi mu district yayogedde linnya lye nakuwagamu awo people power our power linnya lye dawali otuule bani olwana abanayogerere tewali budde oyo yowayo tewali budde oyino muzimba kyo si kyabali oli tayinza kujja mu kitundu kyakulekere maanyi tekisoboka nze ebyo byonna nabiraba bwe tufuna omubaka wa palamenti ng'oyo atuyamba ng'ekibiina ebyo byonna nabiraba nembizingazinga nendabanga wano sinawo bizinensi era nze nakwatamu ebikunta byange n'ogenda neneyongerayo kubanga nze sayansi wawali namulabanga si politics omusajja ataddemu ssente amaanyi n'obudde bamuyise ayogere erinnya lye Lukanga Moses kunga Lukanga kunga Kyagulanyi kunga n'atuula wali olwo bani abagenda okwogerera eyo awo muzinda Luweso aguliko Waiswa eyo ayinayo anti MC wa mukulu ate omukulu yalina okwogera obudde obusigaddeyo bwonna bwa mukulu kakati nze nga Bigirwa Moses nze ndi jeno era babitukola embalana nze nembala nayomba naye ate gwe toli bwembala tewali yombi anti kakati tabayo embalala natunuulya tiimu gye tulina ekisooka nga tetulina local content egenda kwogera kati nga twetaagamu external force lwaki embalala nali ng'okwogera kwange kwankizo nnyo nti nze ndeeta obubaka obuva ebusoga bwe bali mbalina ekifaananyi ab'ebusoga bwe balowooza okitegedde kati okwogera kwange kuba kwa nsonga laali tugituseeko saa 9 obudde weebuli batumye space saa 9 ez'emisana laali egwa 12 batumye space kati obudde bwonna bubeerenga twamala saawa 10 kitundu obudde obwasigala era ne tudda mu convoy convoy kuyisaamu gaali babaganya okwogera muli mu convoy ku byonna kiki ekisinga obukulu anti oli kyayagala kubanga Bigirwa bw'onoofuuwa ebigambo eby'amaanyi ogenda kusikinga attention y'abantu ate oli kyatayagala okyayininge kati nze ndi jeno nakugamba nze ndi jeno kati ranka y'obwa genero kanjogereko ekisooka ebeera national okuva ku brigade ya jeno buli balakisi gyagendamu wabaawo okulaamiriza okuba saluti wabaawo omukolo waliwo abasirikale ababeera ku buli kwotagadi ya balakisi era tagwa bugwi balina okumanya ne beetegeka ne bamubuulira afande omekuja afande tumekusalamia ne balaamiriza ne bakola emikolo gy'abakulu okitegedde kubanga oli wankizo nnyo you generalize ensonga zonna olina ozimanya ne bakulipotingira abaserikale abalwadde abaliwo ne bakulipotingira bakisi eyimiridde etya awo ng'oyingira gwe bwogira bugizi bwoti yes kakati ffe tuli ku ezo level kakitegeeza mu bizinensi toliimu wabadde mulambuzi kati FDC NUP PPP UPC bagenze kulambula Kisolo afaanana atya Siraji teyaŋŋamba baabuma Siraji yaŋŋamba nti bano bagenze kukola tuwa Kisolo afaanana atya lale bwe zigwa ekiro ne munoonya ebyana ebyokukola ki ebyokukyakala nabyo bye babaddemu nze bye bintu mbibaddemu emyaka mingi ekibina ky'ebyobufuzi kisobola okugenda nga kigenze kulaba kikulu ne mubeera mu ebyo kurikurutinga byana biki bwe bityo bibyabaddemu abamu bavaayo bazaddeyo n'abaana butereevu naye si kuggusa struggle
akalulu wako sebo kogedde amazima ebyobufuzi bya Uganda bifaanana bitya. Ebyobufuzi bya Uganda bya mirundi ebiri kati. Parties is not an issue. Kubanga NRM yakubiddwa. Okitegedde? Ebyobufuzi bya Uganda kati biri ku biddayo ku individual capability. Ekiti kye wagamba nti 226 buli omu alina okuwe package. Oyina okubanga ozitowa sekinoomu gwe ng'ozitowa. Kubanga ne jjajja baamukubye. Si Kyagulanyi yekka yavuddeyo ng'afeesa. Ne jjajja yavuddeyo ng'akola ki? Ng'afeesa. Ani yamukubye? Mateke. Strong individual mu area yabadde ku independent. Tiyakabakubye. Mpozi ye Mateke yali agala ono gwe baba wakati ne bagaana n'agamba kati ndi kuono. Kati obuyaayo obubeera mu byobufuzi mu bibiina muli munda akakalulu kabufulumiza obuyaayo obunanfuusi obutaagaliza. Kati NRM primaries zaleeta candidate omufu olwokuba balina interest ez'enjawulo ne zireeta candidate omufu yasigaddeyo mu box. Yasigaddeyo kati ovuluguno buli kibiina